Amanya gange nze Rujja Steven nga nze director wa Rujja Properties ate nno ffe nga tutunda matagga tusangibwa Matugga mayiro 12 okuva e Kampala tutunda amataka mu bitundu ebyenjawulo Matugga Gombe Sanga Semuto yagataka ya faamu yakulundirako yakulima yaga square mile zonna tuziina olina ettaka lyo nga ekyapa kyakubulako tulina tubikola tuzimba amayumba tutunda amayumba agawedde mu bitundu byonna ebyenjawulo tutunda polo tutandikira ku $5,000,000 okwambuka ekyapa tutandikira ku $15,000,000 n'okwambuka tulina Christmas offer ogula poti ya $15,000,000 tukuwerako osawa sementi 2 bakasitoma baffe enamba zaffe ez'essimu 0703 24 97 25 eyokubiri 078264 9545 tubaagaliza Christmas ennungi n'omwaka omujja ogw'emirembe. Omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School erisangibwa Eddegeya Bombo Kibajje nga wakava Bombo mu town. Sweet Valley Islamic Primary School somero liva ku nursery okutuuka ku P7. Tulina staff 2 eya secular n'ey'eddiini era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza. Tulina dde ne boarding abaana basuzibwa bulungi. Tulina eddwaliro ly'essomero erya Sweet Valley Medical Center, computer lab ey'omulembe tuyigiriza abaana ebyobulimi n'obulunzi tutumbula talanta z'abaana n'ebyemizannyo tubisaako essira. Dining hall ey'omulembe abaana mwe baliira emmere. Environment yaffe esobozesa omwana okusoma obulungi. Tulina center namba ya UNEB n'ey'eddiini IPLE. Ebisale byaffe bisoboka okuwandiisa abayizi abapya kugenda mu maaso ku kampasi yaffe Eddegeya Bombo Kibajje. Ebisingawo tukubire ku note 7 note 888 oba ku note 786 note 16593. Nkwaniriza gwena gy'osinzira okubanga otugobera wano ku Lubaluse wa TV eyajja okumanyisa ensonga zonna ezigenda mu maaso mu ggwanga za byanjigiriza za byabufuzi oba za byabukulembeze za byamizannyo za byanfuna buli nsonga zonna kasa zibeerawo mu ggwanga. Lubaluse wa TV twewaayo okujja okumanyisa buli nsonga ebeera eguddeyo. Ffe ekyenjawulo kye tukola nti tugenda ebuziba waayo ne tukunnyonnyola kiki ekiri emabega w'amawulire ago g'obeera ofunye ensonga lwaki tuli banjawulo nnyo. Mwebale kutugoberera mwongere okusubscribinga wansi awo mu commentinge mubeeko n'ensonga z'owulira z'obayagala twogereko nazo ziteekewaawo ate ensonga zibeere nga zitambula bulungi. Nze Muhammad Katabira nate nzize okubaka ensonga ze tuggusa. Ensonga za Pastor Bujingo buli lunaku olukya zongera okulinnya enkandaggo oba wabeerawo ebipya ebizuuka ebiri emabega w'amawulire. Mulaba wano ensonga kungulu naye ne mutamanya kiki ekiri emabega waayo. Ebyo bye tuzze okwogerako era nga waliwo n'ebipya bye tuleese ebyo ebyazuuse ku nsonga ezaaliwo luli ng'ateeberezebwa okuba nga yali akubiddwa amasasi. Kati ebiyingiddewo bya kuzimba Pentagon n'ensonga endala nnyingi naye kampu mu bajenero naye etandise okweyawulamu. Katutandikire wano. Abasinga mwalabye obutambi olunaku olw'eggulo. Bujingo Pastor bwe yabadde ku kyaki ye n'abaako ebigambo byayogera wakati mu maziga amangi abamu mwawulidde nga akaaba mwagalabye n'abaako ebigambo byayogera era abamu batandise okukomyawo obutambi Pastor we yali katuuti ng'ayogera. Ndowooza omwaka guno gwali gutandika ndowooza ali nga 2
nga 2 nga 3 olunaku ndowooza bwe bamukubira amasasi awo ndowooza ko olwo lwennyini naye nga tuyingidde mu January ono. Waliwo akatambi kendabye nga yali ayogera kugamba nti 2023 buli omukwano ogutakugasa wejjeeko. N'ayogera ku bigambo abamu bye batandise okutaputa nti alabika yali akoona direct n'omukuumi wuno bwe batidde mu mmotoka. Abamu bwe batandikidde okugamba nti yandibanga omukyala amakula babadde balina enkolagana y'enjawulo n'omukuumi ono. Kusinzira katambi kano kesijja kukozesa naye gwe osobola okukanoonya n'okalaba butambula akatambi weekali. Ekyo nga kiri awo, ensonga za Pentagon eyo z'okugizimba nazo zongedde okulinnya enkandaggo. Buli muntu aba alina ekintu ky'atayagala kukola oba ky'ayagala okuvuvuba asobola okuteekawo ensonga ennene emulobera nga ne waabeera agambye abagoberezi be oba abantu abamwetoolodde nti kino sigenda kikola olw'ensonga eno, mwena muba musobola okumuddiramu kuba muba mulaba ali ku kisenge. Kino Pasa Bujingo kyennyini kyagenda maaso n'okukola atya nti bwe kibeera nga yayogera mu 2021 ng'agamba nti pulaani y'okuzimba Pentagon yafulumye era nga ndiga ze zaagisonda. N'agamba nti egenda kuzimbibwa mu mwaka gumu n'ekitundu gy'emyezi 18 ng'asuubiza endiga ze. Kuba bwe baba basaba enkuba ebakuba, empewo n'efuuwa, enfuufu efuumuuka n'ebafuumuulira. N'abagamba 2023 nga 31 nkiddamu. Yabagamba nti mu mwaka gwa 2023 olwo ng'abyogera 2021 2023 nga 31 omwaka ogutuyingiza ekiro ekituyingiza mu mwaka omupya ogwa 2024 tujja kuba tuyingidde amaka gaffe Pentagon nga gazimbiddwa nga pulaani bwe muzze muziraba. Era abakugu mu kuzimba bamugambye egenda kuzimbibwa mu mwaka gumu n'ekitundu. Okuva olwo ne 2023 wonna tewabaddewo wadde evvuunike lyali litemeddwa nti Pentagon egenda kuzimbibwa. Awo wekiweera omukisa abantu abagamba ddala ssente za Pentagon zaaliibwa. Ddala ono omusumba alina ebigendererwa ebibi yajja kukama bantu nga tagenda kuteekawo kizimbe mu bantu mwe banaasabira kuwona mpewo, nfuufu na nkuba mwe basabira mu butenti. Bw'aba yavuddeyo olunaku olw'eggulo n'agamba nti okuzimba Pentagon kuyimiriziddwa. Wansi wa Katonda, wansi w'enjuba wano tewaliwo mulimu gusobola kuyimirizibwa olw'okuba gw'obadde ofunye obuzibu. Kati tugambe nti bwe yafunye obuzibu ne ssente z'abadde zizimba Pentagon nazo zaagenze. Kuba oba obadde olina pulaani egenda okutandika okuzimba ne oba wabadde ofunye obuzibu n'ekikangabwa tewaliwo kukakkana mitima kugamba abantu nti katukangana emitima ate tujja kuzimba oluddako. Singako ddala okuzimba kwabadde nga weekuli kugenda kutandika. Kino kyeyali yasuubiza 2021 nti okuyingira omwaka 2024 overnight eyo bajja kuba bayingira Pentagon ne kitabaawo. N'abasuubiza nti yagambye mu mwezi ki kubanga 27 January wabadde walina okubaawo era fundraising endala ku Sente endiga zibadde zisonda ey'okuzimba Pentagon. N'agamba byonna tebiriiyo n'okuzimba kuyimiriziddwa. Sisuubira nti waliyo omugagga abeera alina ssente ze nga badde azimba ekizimbe omukyala we kangeze n'afiira musanya n'agamba ebyokuzimba ebizimbe ekizimbe biyimirire olw'okuba omukyala wange afiiridde musanya nga ssente weeziri. Ekyo tekisoboka. Kitegeeza ekyo kiba kyekwaso. Kati biri ebintu bibiri kuba byonna bivaayo oluvannyuma lwa bigambo byayogeddwa lunaku lwaggulu. Abamu ne bagamba nti ddala omukuumi yali akwata mu nva z'omukulu. Ekyo kiri awo. Ekirala tubadde abadde anoonya excuse butya wasobola okukakasa endiga zino nti Pentagon tegenda kuzimbibwa kati mulindeemu okuteekawo ekyekango kino. Ebyo nze naawe naye nga bubonero bwonna obuli obulaga nti ensimbi ezibadde zijja nga zisondebwa okuzimba Pentagon
omundozo Mwarabu yagamba karasi karasi tewali sente zandibanga zakubibwa ku mumwa era abantu oba endigeze badde zisuubira nti balisabirako mu Pentagon ndoza bino byafuuse nga bitwala bya UB40 ne Next Media bagamba kivulu kiyongeddwayo paka ku nnaku ezitali ngere era n'omusumba kiyagambye nti okuzimba kwongeddwayo paka tunakakkana emitima ebbanga eritali gere naye omutima gunakakkana ddi bwe kibeera nga yasuubiza 2021 nti 2023 tujja kuba tumuyingidde mu Desemba kiki ekyaliwo ekitabakakkanya mitima ne balemererwa okuzimba Pentagon kuba wali wandigambye kati tumulinde munnayo wabadde walindayo finishing kasita waliwo ekizimbiddwawo naye ne luli tewali kyakanga mutima gwe butazimba Pentagon ebbanga lyeyeewa nakati bakyasonda sente za kuzimba ekintu ekitamanyiddwa oba kinaateekebwawo omusimbi aguyoola agutwalawa eyo kyekitamanyikiddwa omanyi pasita iganga tannafa yagamba church is a business abasumba bamu ne bamubuukira n'agamba nti buli ali eyo mbuuliraayo omulimu pasita wo gwakola bwe gubeera nga church si business ebyaddala nga wodda mu byamazima simanyiyo musumba wano alina mulimu nti pasita ono pasita mpozi mu lugembe gwe nsobola ogamba nti pasita muyimbi naye abalala pasita nti ono nti ono muplana nti ono engineer nti ono mubazi bonna baba balindiridde kabo kandiga nga bwe kajja ne bagenda ne bakakozesa ebyabwe era buli musumba wano okukakasa nti buli musumba bagenda kwegaggawaza abasumba bameka boolaba bayamba ku ndiga zaabwe endiga ne bwejjanga eri mu bwetaavu bwa sente n'agamba pasita bangoba mu nnyumba bamanja emitwalo 3 era agamba bugambi ate teeka wano emitwalo 5 tukusabira ofune omukisa ate olyoka ogende Katonda akuteremu obwangu okole sente bamanja emitwalo 3 ate ngamba nteekewo emitwalo 5 gwe wakenyini gwe wandikutte mu nsawo kuba sente mugagga mu buyina n'ogamba kankuwa emitwalo 5 emitwalo 3 sasula emitwalo 2 obeere n'entandikwa gy'otandikawo ekyo mbasumba tekiriiyo ensonga lwaki batandise kubakolamu sente kati ekyo nga kivudde ku kya Pentagon tuzze ku ky'okuttibwa kwa pasita kwennyini ne bajenero abasinga mwawulidde General Kahindo Tafire ye minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'omunda mu ggwanga ng'avaawo bubi nnyo ne General Muhoozi Kainerugaba yatuuse n'okumugamba nti oyo Muhoozi just yayogera ali offside yamala gwogera nga tannaba kumanya alipoota bw'inaatambula kuba Muhoozi yavaayo n'agamba nti abasse omukuumi wa Bujingo n'abadde bagezaako okutta Bujingo tebalina bye beekusiza ku kabinja ka ADF bandibanga balina ensonga ezaabwe ze baagala okukola era ye n'alaga nti akonkuludinze alipoota byandibanga byebyo ye minisita Kahindo Tafire n'agamba Muhoozi takola mu poliisi siraba nsonga lwaki yeyongeza mu bintu by'okunoonyereza takola mu CID era n'alagira poliisi mu Bunnambiro eddemu enoonyereze lwaki omuntu gwagambibwa okubanga yakubiddwa amasasi n'omulala n'alumizibwa ku kikanga bwekyo teyafudde yafunye kutyamu n'adduka mu mmotoka wabula n'avuga buvuzi ate n'agenda mulago okutwala muntu nakwejjanjaba era nayongera n'agamba nti bwe kibeera bino bigambo bya General Kahindo Tafire bwe kibeera nti omutemu kigambibwa nti yavudde mu maaso ng'akuba yategedde atya nti omusumba wanaatuuka wanajja kuyimiriramu era tantomerewe n'amudda mu maaso byebintu ebimu birina okunoonyerezebwako okusinziira ku General Kahindo Tafire era ng'agamba nti ku bantu abaaliwo gwe kukosa ne pasita Bujingo be bamu ku balina okugibwako statement kuba bingi ebitagatta mu mboozi gy'anyumya kwegamba ensonga z'omusumba yiga ensonga z'omusumba Bujingo zo buli lukya wakyabaayo ebipya ebikukunulwayo naye nga sinaba kweyongerayo kansooke nkujjukise abatuteekamu ensimbi be bannaffe aba Sunset Schools
balina campuses 3, emu eri Matugga, endala eri Kawanda, endala eri Kawempe. Si buli ssomero liri mu ggwanga muno lisobola okusomesa abaana curriculum empya eyaleeteddwa. Amasomero matono nnyo agalina obusobozi obwo. Era omuzadde ali eyo ng'oyagala omwana wo afune ekitangaala mu Uganda empya, mutwale mu Sunset Schools, mu campus emu ku ezo abeere nga yeeyagala. N'abalala batuteekamu ssente bannaffe aba Sweet Valley Islamic Primary School lisangibwa Degeya Bombo Kibajjwe. Eyo nayo twalayo omwana wo. Omanyi mu nsi muno obeera ng'okuze tolina ddiini, ne mu bulamu bwo obw'obukulu obeera muwawa. Islamic School owulira ku kigambo Islamic omanya ddiini kuva ku ntandikwa, naye tebasosula mu ddiini. Naawe atali muyisiramu osobola otwalayo omwana wo n'akula nga amanyi ebya Katonda. Omuntu wakula n'eddiini ne Uganda y'enkyemugondera. Abalala ye balojja properties, bano bakafulu mu kutunda ettaka, amayumba, oyagala faamu, oyagala yiika mmeka, oyagala litandikirwako, buli kitundu kyonna lojja properties. Oyagala nyumba yakupangisa, oyagala kuzimbira mayumba, oba onoonya nyumba yakugula, byonna babikolako ku ssente entono ddala, beeyi ebeera yakuteesa. Basponsors baffe bonna benjogerako, ennamba z'amasimu ogenda kuba oziraba wansi awo, obakubireko ate mwongere okuwayaamu. Ebisale bonna benjogerako, ate kasita oyongerako nti nakujje ku Lubaluse wa TV, ate gwe bakutunulamu nnyo ak'ensusso ne bayongera okutemerako. Era kasita ogenda n'ekyo nafunye ennamba eno oba amawulire gano ngamanyi ngategeredde ku Lubaluse wa TV, eyo ebeera direct access okusalirako ebitundu 5 ku 100. Mbazigiridde buzigirizi mubeyungeko bonna betulanga wano, ate embeera esobole okuba nga ebatambulira bulungi. Ensonga endala eza Pastor Bujingo tugenda kuba tuzikoonako omulundi oguddako. Zino kansooke nzikomye wano, naye tukyayongera maaso n'okusoggola biki ebiri emabega w'obulumbaganyi n'enzimba ya Pentagon ekkanisa. Waliwo n'abamu abatandise okumulinkinga ku bimu ebiri e Congo byengenda okunoonyerezaako, era byonna abamaze okubinoonyerezaako byonna, era Munnayuganda tulaba ali wano n'emitala w'amayanja, tubeere nga tubikutuusaako. Mwebale kutugoberera mwenna gye musinzira okuba nga mutugoberera. Musubscribinge, mulikinge, mukomentinge, mutuwabulemu ku omulaba wasaana okuwabulwa, mwogere ne ku nsonga, mutubuulire ne ku nsonga ze mwagala twogereko, era tujja kuba tujja wano twongere okuzisoggola. Ffe tukuwa kiri mabega w'amawulire, so si kusiigira kifaananyi kya kungulu buli omu ky'abeera alaba. Nze Muhammad Katabira, Wangala Maaso Moogi.